Yes, nkwaniriza omulungi atulaba ku Jonathan Exclusive. Nenkwebaza agyotusizzaako engalo wamu n'egyo gy'otannakola naye ng'osuubira okuba ng'ogikola era nnyongera okuba nga ngikwagaliza gitambulire ddala malidadi sana. Amanya nze Jonathan Exclusive nate awo wennyini wosinzira okuba ng'otulaba ku ssimu yo, ku kompyuta yo, ku TV yo ya smart nga gwe wateekako YouTube n'ogamba I have to choose good content. Nkukakasa munnange wano we wali good content. Wa entertainment wano. Anonye ebyokwezimba kwekulaakulanya kukola kikukyusa bulamu wano. Nkukakasa no munnange nti buli kimu tukirina era tugenda kubanga tukikuwa n'omutima gumu mu mbeera eyo oba endala. Nyongera okubanga nkutegeeza munnange nti buli wondaba ku screen yawo amba nkutusiba kuba naffe aba Wile Auto Parts. Wile Auto Parts abantu bazze okubanga bakuguza spare wa pichi wamu n'okubanga bakukanikira pichi yo gwe munnange ali eyo nga pichi yefunyemu obuzibu ate nga wandyetaazi babire nga bagikukanikira. Bano weebali okubanga bakukwasaganyiza ensonga zino ate bw'oba oli awo bakuwa ekirungi kye weetaaga kubanga jjukira wano waffe tewali duplicate, tutunda video original byokka. Nyongera okubanga nkutegeeza munnange enamba yaabwe yeyo gy'olaba ku screen yaabwe eyitawo ye namba ya Wile Auto Parts. Ate jjukira nti balinayo ka offer ke baleese naddala mu nnaku zino nti gwe ajja okuba ng'okanika ekidduka kyo naddala ayagala okukyusa oyiro. Picha ezo tuzimanyi zikyusa oyiro, kati ayagala okuba ng'okyusa jangu bagenda kuba bakukyusiriza ku bwereere just ojja sasulayo akasente katini nnyo kali akogula oyiro oyo babire nga tosasula za bukozi olwa customer care yaffe gye twalese omulundi guno. Olunaku olwaleero nina ensonga ey'amaanyi gye njagala twogereko era ndi n'omusajja ow'amaanyi. Nkakasa bamu ku mmwe mwali mumulabyeko era wano wennyini ku YouTube channel yaffe ng'atuwa endowooza ye oba oli awo bangi yabanyumira mwakomentinga nga mulaga nti mwetaaga nnyo okuba nga muddamu okufuna ku bigambo bye era oba oli awo twagezezako okuba nga tuddamu nate okumunoonya atugengere okuba nga tuwayawayamuko naye. Wabula olunaku olwaleero ekintu kye njagala twogereko naddala kyekyoyo gwe ali ewaka ng'oyagala kuba nga otandikawo bizinesi, oyagala kuba nga otandikawo bizinesi ogenda okyusa obulamu bwo okoze akasente oyinza okuba munnange nga wakolerako bweru wa ggwanga oba sinakindi ng'okyali bweru wa ggwanga. Abakyala abo abakuuma ewaka abawangalira ebweru w'eggwanga eyo Dubai, Saudi wa naye nga yagamba kangende nkola akasente kange oba oli awo bwenzira e Uganda nstaginga ebizinesi gyenja okwenyumirizaamu wamu n'abantu bange famire yange n'abantu bonabona. Kati olunaku olwaleero kyenjagadde tusheyalingekoko naawe biki by'olina okwetegereza naddala nga tonakola bizinesi kuba abangi tukola ensobi ne tugwa mu buzibu obutali bumu. Ndi ne Wile the teacher. Wile the teacher asooka ombuulize kuba tulaba ate oluvannyuma tuyingire ensonga. Neyanziza nnyo neyanzege ddala nnyo mwenna abatulengera era nga mutuwuliriza mutufolowinga nga mulaba obutambi buno bannange muli baddala nnyo mwebale ddala. Amanya nga nze Wile the teacher. Kati tukadde ku mulamwa gwennyini guli gw'ogambyeko ddala osonzeeko nnyo ku bannaffe abakolera ebweru kala w'amayanja. Tugambye nti abali mu Uganda oba kine kale azin nawali mu Uganda wano nga oyiribya akasenteko obadde oli mulimi obadde oli makanika obadde n'osondera akasente k'ebbanga kati ssaawa ya leero oyagala kuva mu kukozesa oyagala kutandikawo bizinesi yo. Wile the teacher omuntu yandikoze eki naddala ali eyo ng'ayagala kutandika bizinesi ye ate oba oli awo nga gwe mulundi gw'ogusookera. Kale nze kyenyinza okusooka okukugamba kasooke kulagire kole ku muntu oba ali wano kati kino kankikoze ku muntu ali wano nti ofuba nnyo ndala gwe omuntu gwali wano ali mu kunoonya ssente ekyali sookese ddala kyenjala okusooka okuba nga nkugamba sooka olowooze ssente bwe wazijja. Naawe ali ebweru mutala w'amayanja oli mu nsi za Buwalabu oli mu Amerika Canada ludda wa munnange oba oli mukazi oba oli musajja lowooza nnyo wojja ssente zo akaseera kano nti oyita mu bulumi obw'amaanyi obutasoboka n'obeera ng'osobola okufuna ssente ezo. Njagala nnyo singa oba otuuse oba ng'ozze e Uganda gwali mutala w'amayanja obeera kukolera mu nsi yomu fuba nnyo kuba nkakasa mu kugenda eyo wali olina ekyakutwala era wali olina ekintu ekyali kikuli ku mutima ng'owulira singa oba omaze okukwata ensimbi ezo mweyagala oziteeka era ng'okiraba bulungi nnyo nti kijja kusobola okufuula ow'amaanyi ate kinkakasa wali omaze okukinoonyerezaako era ng'okikakasa nti obukugu bwakyo obuyina era nga bumaze okuyingira mu ndowooza
ne mu busaayi kati ngezaako okukulaga toveeyo ne ssente zo n'oziteeka mu kintu ekitagwana wazira olw'ensonga nti mukwano gwange yakola kino naye kaakole kino ofuba nnyo okulaba bizinesi w'ogiteeka nga wagwanidde okitegeera fuba nnyo okulaba bizinesi yo tugeze oya kutunda byakunywa mulimu omwenge soda biki biya biki nga obitegeera babbaala tugeze okutandikawo kapaabu toyinza kuddira paabu n'ogiteeka tugeze ebukiika waliyo omuzikiti usaidi eri waliyo kyaki wodda ku buuyi buli waliyo essomero kati gwe noyagala oteekaawo ebbaala okiraba bulungi luno nti togenda kufuna kiweetagamu eyo bbaalayo lwansonga ntiwogitadde si watuufu era ssente zo zigenda kufaako nusu ku nusu paka zikola ki zisaanawo gwe kenyini otugenda okwevuma mu nsi nti oba nabaaki naye nga tolina kiwaba lwansonga nti wasoka kiwabudde oba ogenda tuteeka bizinesi nekirala bizinesi njagiro tuteekawo yegwanawo ekituba kirowoozaako wakola bukozi ki naye nga kyalibadde kikulu nnyo nonoonyeza wadde kituufu oyagala bizinesi era yabadde kuli ku mutima ya bbaala noonya weegwana era ogiteekewo kukola bizinesi ya bbaala kati noonya ekifo nga olina okunoonya ekifo nga tekirimu bintu ng'ebiwammanga siga nti wano kyaki wano ssomero wano muzikiti ate nteekewo tobyeriraanya wakinoonya wali amabbaala amangi nawe woba oteeka nti abamu batya competition n'agamba n'atunda ntya nga gundi aguddewo enteekateeka y'ebyayita eba yakuyitako tonawe osobola gikyusa n'ebyomu maaso g'osobola bikyusa bakasoma bali enjogerayo nabo oba enteekateeka gy'obateekateeka basobola okuva eri gye bali banywera ne bajja banywera ewuwo olw'ebigambo byo nenkwata ki gy'obakola ki gwe noonya yalibadde ngamba onoonye wante watuufu wagwana oba owummuza bizinesi yo munnange mwe abakyala abali e Bulaaya ddala abwana bawala abali emusiza abawalabu ensangi zino baagadde nnyo singa bavudde engeri gyaba bamenyeka bajje bafune emirimu egibawewulamu akole bizinesi atuule waka wumulemu okiraba nina mukwano gwange bamuyita Fiona awangalira bweru w'eggwanga eyo era nga mukyala mukozi kati kyengezako kyemmanyi era naye Fiona kyemmanyi naawe oyagala ove ebweru ojja okola bizinesi yo ekitegeera kati tugende mu maaso kyengezako okulaga nti singa oba ovuddeyo ebweru oze bannanga abawala mbaagala nnyo ekintu kye bayita botiiki naye nkakasa bakifuna nnyo olw'okusinzira ku bannaabwe olw'okwagala okuba nga basowola naye nga tekyalibadde kikulu nnyo kubanga ekyagundi kyeyakola kyeyafuniramu mbadde njagala oddeko ekyo kyennyini ekyakutwala gwe kiwagenda owulira mu mutima gwo kiwali wekakasa njagala kyoba okoma wano kyoba oteekamu sente fa ku botiki yagundi gireke etambule egende mu maaso muleke kola ekyo kyennyini obanga wagenda ebweru nga gwagala kudda okola adiweya nenoga adiweya nja kusitula seminti nja kugimita yimbwa kankole botiki yange ne nkole ki nsobole komawo oteeke sente mu ezo kiwali oteekedde okola ki okukola n'ensonga endala gyengeza okukolagako eyokusatu ensonga y'omuntu okumanya kyalina okuteekamu sente ze oba n'obuzito bwa sente ze owuliza bulungi jangu ne sente zozze nazo otunuliremu ekyo kiwali ogenda oziteekamu butuufu zikigwana okutuulamu zikituuzeemu oziba tezikituuzaamu noonyayo ekintu kisobola okutuulamu sente tukubanga kasa buli mwaso okuva e Bulaaya eyo nga alinamu kusenesa okugula akataka kizigulemu akatakaddayo amagezi ge nalibadde nkuwa buddemu onoonye sente ezo bw'olimala oziweza osobola okudda akataka kano nako nokanoneka noziteekamu kiri kyokola ki kyeweetaaga amagezi genkuwa teeka sente mu kintu kigwana toyinza kukeera ku makya ozine miliyoni 2 ate era ziteeka adiweya ogule seminti togenda kudda miliyoni 2 ogula obusawo bwa seminti buna wabutaano amabaati 2 emitayimba 6 ekitegeeza n'omuntu agenda okukulaba agamba ono yagula bintu bye byakuzimbisibwa n'okugamba osaaga etali mu kukola yataddewo bintu bye just akoze agenda gaba bintu kankubulire abantu abamu ennaku zino wabanga ajja ku bizinesi y'okugula asooka n'apimamu n'agamba ono alina okiraba ekifaananyi kiri kimuwa lwansonga nti oli yakola bizinesi eri yadiwe yanagiteekamu sente ezimala yali agwana ekyo kuba budde obwo yali akyetegekedde era ng'akyewulira nga ne sente zalina zisobola okukola ki okubanga zikikola omuzisi wa capati bwaddire miliyoni ena agiteeka mu capati agenda kuba mulungi nnyo era buli muntu agenda okulya ku capati ze agenda kuba azisima lwansonga nti aziwa ekimala bubiba bijanjala biteekamu ekimala weba ngano era kuwekola ki ekumala lwansonga nti sente ze capital era ayina amalamu ekyo
mwekyo kye yagenda tugenda uteka sente mu kintu ekitamala zigenda kufa ng'olaba lwansonga egenda kuba bizinesi etuuse erina weekubangiza sente ozongeramu ate ng'oweddemu ate amagezi genkuwa gwali badde ofuba nnyo okulaba nga sente oziteeka mu kintu mwe zijja oba mwe zigwana. Ate n'ekintu ekiralako ekyo kyoyogedde omuntu ayinza okwebuuza nti ate bwe mba nakola bizinensi yange already lwaki mba nja kwetaaga ate additional capital nti nga ekyo kyoyogeddeko nga nsinzira ku kyoyogedde kuba ogambye nti ojja bizinesi ejja tuuka ekubanja akasente akalala kolina okuba nga oteekamu. Omuntu ayinza okwebuuza ekyo kijjirawa kijja kitya okuba nti bizinesi eno gyenkoze ate oba oliawo waliwo akaseera wenja okwetaaga okugyongeramu kuba abantu abasinga alowooza bw'atandika bizinesi aba amaze kapita ajja kujja bizinesi n'eba entuufu era nenekwanguyira okubanga etambula naawe mu ngalo ze n'endowooza yalejjamu sente ezo ziwala okola ki kuba lwotunda sigeze bizinesi gy'okozesa wala olina akakadde kamu era nga ne bizinesi gyewakolamu era yakakadde kamu ekitegeeza buli lwotunda ogenda okusobola ogenda okusubula byogenda okola ki okuzzaawo owulira bulungi sinakindi okwateko ne kasente akamagoba okojja kuba osobola okusevinga n'okuba nga osobola okusigazaawo sente endala ne singa oddira bizinesi ya miliyoni 5 n'ogiteekamu akakadde kamu kugamba ennaku 3 nga wakagitandika genda kukubangizaawo ekitegeeza ogenda okumala omwezi nga nawe kanyini ziwateekamu tokyaza bazikoze eki zibuuze lwansonga nti yo yali eyagala nnyingi ate waziteekamu ntono tesobola kuwa kusevingira nakulyako naye okusigala ng'ogiddukanya amagezi genkuwa nti sente wali badde oziteekamu ekyo mwekigwana n'ogaana kwekaniikirira oba okubanga oyagala kiri kyotateekeddwa kola ki kubanga okola tunuulira nnyo sente zo zolina zigwana ekitumwalo oziteeka kiteekemu weziba tezikigwana nkwegayiridde tozita toyonona biseera nkusaba busabi kuba ki ekirungi ettaka teryokya sente terizokya osobola okugula olwaleero ettaka lyakakadde n'olitunda enkeera nga lya miliyoni 2 kale ye mukugu waffe Wile the teacher manye ebintu bye biba biwoomu tweyanziza nnyo nze nno nange obwolumu ankubuulira ekyo tukola ffenna naye obwolumu nange ntuula nenkwata kompyuta yange nentandika okulaba ku bintu bye tukola kuba neetaaga okufuuka ow'enjawulo ate oba oliawo ensonga z'oleeta ziba za njawulo. Amanya nze Jonathan Exclusive olunaku olwaleero tukuteeredde wano osobola okuba nga olondamu mu ebyo bye tukuwadde anoolonda ekigwa mu ggwe kyoyagala okuba nga otandikawo. Jjukira akugambye atandika bizinesi mu kifo ekituufu toteeka bbaala mu kyaki na mizikiti n'akugamba pima capital wo gw'olina ajja mu bizinesi ki sisobola byongerako nja kuba mbisaabuludde atulingane mu vidiyo eddako. Amanya nze Jonathan Exclusive Wile the teacher toyanziza nnyo toyanzeege